Famile y'omugenzi Joseph Dumba nga yali mutuuze ku kyalo Kakoma Kyanjovu mu muluka gw'enkunyu mu ggombolola y'e Lwengo mu disitulikiti y'e Lwengo y'omu ku bantu abaleeyo mu 3 abatemulwa mu bulumbaganyi bw'ebijjambiya obwakolebwa mu bitundu by'e Masaka omwaka guno. Pulezidenti Museveni aliko obubaka bw'Amabugo bwe yaweereza famile z'abantu bonna abaali bakoseddwa mu njege eno era nga ne famile ya Dumba y'emu ku ezo ezaalina okutuusibwako obubaka buno. Mu nsinkana gye babaddemu ne RDC wa disitulikiti y'e Lwengo Herman Ssentongo, abafamile ya Dumba bategeezezza nti olusinkana luno olwaliwo wakati wa famili ezaali zifiiriddwa abantu ne Pulezidenti Museveni baalumanyaako wabula ne balemererwa okulwetabamu. Taata n'asiŋŋaanibwa nga mulwadde n'agamba tajja kusobola era n'avuga mmotoka n'adda mu kyalo kati yali tasobola taata n'akubira nze essimu n'ambuulira nga bwe bibadde n'aŋŋamba ensonga zirimu eyali chairman George Mutabaazi. Kyokka George Mutabaazi eyaliko ssentebe wa disitulikiti eno yabasuubiza okubakiikirira era n'abawa n'obweyamo nti yali ajja kusobola okubatuusaako obubaka bwa pulezidenti. Wabula okuva olusinkana luno erwaggwa babadde tebaddangamu kuwuliza Mutabaazi kyokka nga baali bakitegeddeko nti aweereddwa amabugo gaabwe. Tugezaako okuddamu okumukubira ng'amasimu tagakwata naye ate nga kwegali naye yenyini RDC yakuba essimu ku ssaawa amubuuze nga weetuli essimu neyitamu bulungi naye antibyotinga nategikwata. Muganda w'omugenzi Vice Kyaterekera Lutankome agamba nti waliwo n'abantu mu famire ababadde batandise okubalumiriza okwekubaana ne Mutabaazi ne bezza amabugo gano. Obwerufu bulabike bamulekwa bafune obwerufu mu nsonga y'amabugo gaabwe agabaweebwa Pulezidenti. Oluvanyuma lw'okuwuliriza ensonga zaabwe, RDC Ssentongo ayise Mutabaazi abeeko by'atangaza ku nsonga eno. Ono senior presidential advisor mukwasa era mumusaba mu kiseera kino akwatagane ne famile eno omukulu amataaba gano ge yawa abantu abalala nammwe mubafune. Mu kubaanukula, Mutabaazi akakasizza nti ddala kituufu yaweebwa obukadde 4 okubugabira famile z'abantu abatasobola kugenda mu State House wabula nga yo famile ya Dumba teyafuna ku nsimbi zino kubanga teyalina muntu yenna agikiikirira. Najja ne miliyoni 4 era ssente zino nazisayiningira era empapula nzirina abantu bazisayiningira era statement eri ku poliisi. Ono abasabye okujja ebyobufuzi mu nsonga eno bakwataganire wamu naye basobole okulaba nti bafuna amabugo gaabwe. Singa mufuna omuntu omu ng'ekifamile musalawo omuntu oyo tuddamu ne tuwandiikira omukulu ne tumusaba nti famile nti yakola ki teyafuna ssente tukusaba olw'okuba nayo yafiirwa sebo tukusaba oddemu okirowoozeeko kubanga si muli mwekka waliyo famile endala